Wabula bannange ono ye kituufu ddala wakutulumya mitwe ndowooza oba tunaamwekulira mu sayidi zaawa simanyi na kumanya naye nga ye emmotoka gy'avuga oli ku Suvi News bannange kwegamba ye ebintu bya alien skin byo byewuunyisa ate nga bituufu eyo emmotoka nno gy'olaba avimbiramu ye yagyekolera bannange. Bamukwatide mubwezi live bannange Victor Kamenyo ne Ruth Bo simanyi na kumanya ebyabwe byo si birungi n'akamu ka video kayina maaso ate yaluga Bruno ke munnange kyakali ku lusozi amulengera yo oluyimba lwe maziga merere Barbie Wine ne Barbie Kyagulanyi bannange nawo mitawaana mirere mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muri bulungi ng'enkola yaffe mbasa video no mujimpere like era nesaba goyina atunaba ku subscribinga wano kusubye wano subscribinga era nyigene mu notification bell wanga byonna byemba nteekayo sister Kayima naye muyina maaso walina kyatugamba munnange Bruno ke oluvannyuma lw'okufunamu obutakkaanya ne girlfriend we Dola munnange Bruno ke ng'agenda mu studio ng'atukola ki ng'atukubako oluyimba nti ne weweeraga ne weesoma nakola ki nakulya bo munnange abantu tebaalusiimiddeko ddala era nga kwe kuli n'omukyala Doreen Nyanjula ye agamba Bruno ke kintu kye yakoze abeera atyoboola ddembe ly'abakyala nti era munnange bo batandise kaweefuga okulaba ng'oluyimba kyakoze teyandikikoze so nze ndi wano okukunga abakyala bw'oba oli mukyala n'owulira Bruno ke byayogedde bikukutteko nga ggwe luno oluyimba tuluboole luno oluyimba we should call for everyone to ban that song. Bruno ke simuyinako buzibu, I've never met him naye mbadde tulina ebitugatta yadde simumanyi. He's a Man U supporter like me and that unites us. I see some of her posts on Twitter but I felt I needed to come out. You see, Dora yavuddeyo n'akola oluyimba but who started all this? So nze sola kunenya Dora naye munenyamu katono. You get it? Kwange yavaayo n'ayogera ekimuluma. Instead of the man responding oba ne yetonda oba ne babisorting out of TV oba out of camera yavaayo wabula n'akola oluyimba mbu yamulyako. Tuyinza kuba muzadde nga gwe operatinga nnyo mu by'okukozesa abakyala n'obasuulawo olwo oluyimba terusaana kuplayingibwa oba ku YouTube oba wa ku social media wendulaba olwo oluyimba we need to ban that song. There are so many things we can pray in. So specifically for Bruno Kikando ne scandals zonna ezibadde zinvolvinga abakyala nze nga nze I don't know about the rest mbadde sirabangayo kiseera ng'olaba mbu Bruno K is what is apologetic all the time abadde avaayo alinga kyenkoze kyekyo ate waliwo n'abantu abamuwaga naye n'agamba kino kyekyo byebyo bannange ekuba omunaku yo tekyakwegamba ekiri ku Bruno ko bamuloga ali ku lusozi wali amulengera bwe nkuzaako eno ewa Barbie Wine kw'otadde ne mukyala we munnange Barbie yagenda n'awa speech eyanyiza abantu e Canada naye Barbie Wine avuddeyo n'atutangaaza ku kyekiriwo katukirabe tweyongereyo bonna baganda baffe ababeera ku social media abali music industry temugwa mu katego ka dictator kuba kontanya kuba lwanaganya tuba tulinga zino enseenene ez'omu lugero ze basuula mu cupa ate ne zitandika bulumaganye ffena tuli basibe tulina kufata oli eyatusiba tumusuuza ebisumuluzo by'ekkomera twesumulule tubeere free okitegeera so tekikugasa kumala budde oli mukulanagana na artist kuba yina kyemalira abaafunamu aba succeedinga one olunaku abawonye kuba abaana bonna naddala abavubuka ababeera ku social media bakeera ku macanga bali kunakyemalira ne balabisa kino ne balabisawo ne balabisa okunyigirizibwa okuliwo ne balabisa kino. That is what we have to do. So temukkiriza n'omulundi n'ogumu ate kibaddengawo ebbanga lyonna Museveni making sure buli wamu abayingiramu kakibere ekibiina kyabufuzi abayingiramu ate rich kebere mizi munnange yo speech Barbie gye yawe Canada yanyiza abantu bangi nnyo era ne batandika n'okuvuma Barbie Wine omukyala we wamu n'abaana kwe batadde ne alien skin wamanga bakola kinga nga bamulwanyisa nga bagamba nti ndowooza munnaye kati omukulembeze avuddeyo n'atereeza ekibadde kiriwo wakati wa alien skin n'abantu abadde bamulwanyisa bwe mbanga nze Umaru Kisekka okusinziira ku speech ya Mr. President Barbie Wine gye yakoze bwe mbanga nze Umaru Kisekka nvaayo ne neetondera ensi kubanga Kyagulanyi yakuswaziza
naye Maluseka okumanya naawe oli musiru wabadde osuubira Mr President abeeremu obwo obutalotalo obw'ekisiru kubanga Maluseka gwe wateekawo luno olutalo lwa Lieni Skin ne Mr Kyagulanyi Maluseka wavumisiza Mr President kino sikirabangako abantu bonna ne bavuma Mr President nga bamuvuma lwakubanga gwe buli yebadde avuma Bobby Wine yebadde amuvuma ku lulwo ne tukugamba Wumalusizi fire Wumalusizi fire nga gwolemeddeko Wumalu tukutaddeko amaaso abiri oyinza okuba nga bakusindika kutwawulamu wandibanga gavumenti ya Museveni ekusasula oba bamuleeta kutwawulamu emirundi egi kubanga Wumaluseka abadde afiirawo okulaba nti twawukana abaana ba ghetto mission ya Wumaluseka baleka bamusasula kutwawula ennaku zino Wumaluseka video zakola zakwawulamu Nuupu nze mbabuulira zakwawula yawula naye tuyina president amuyita Kyagulanyi mugezi nnyo obubaddi bwamwe bwonna abeera yabuguddemu dda oli alabira wala nabagamba nti mwegendereze nnyo bano abaana babira bagamba nze ndi wa Nuupu nnyo byatebyo nga tubyerekereza bwenti okuvuze butereevu paka wa sister Nakayima maaso wano waliwo ka video munnaye ayina ebintu byatugambiramu era mbasaba mubiwulirize naye munnanga ate mulowooza tiyasibya obuviiri we bumu n'obwa agenda okubeera mukomukulembeze Barbie Kyagulanyi bannanga abaana beewadde eddembe ku app eno Mukama Katonda munnanga ye yagambye kinanyo kyankimize naye nga nange nsibye ku buviiri bw'omukyala Barbie Kyagulanyi butereevu katugere mu ka video ka Arthur Kayima kiki kyatugamba kakati nakoma ddi okubalaalika nti omusajja w'ebirooto byo osobola okumusanga mu kifo kyonna bannange wano oyinza okwogera omuntu ebitane bikwerega n'okwereega naye gwe ssebo mwana muwala n'afuluma ennyumba mbu aserengeta ku kibanda ky'amanda kugula manda ng'afaananira ddala erinnya lye erya Nakiyingi embeerebeere zonna bwe zimukulukuse agenda aziwuba bwe pya kakati bw'osangirawo omusajja w'ebirooto byo ng'ogenda okugula amanda n'ofuluma ennyumba n'aga amaswayiri gamwe ge mulekayo okumala omwaka mulaba ani yabagamba nti mulina gatuuzaako amawiivu nga mugenda mu mabaala ani yabagamba nti omusajja w'ebirooto byo omusanga mu bbaala yokka gye mwetuuningira bw'ofuluma ennyumba katapu wako ng'okaseetinze bulungi ng'akange wenkaseetinze okutukako emikono n'oli omwana n'omulaba n'afuluma akagere nga kamuli ng'akava okusota obudongo alinze bwana agenda mu bbaala alyoke yeekoleko mwe mugira mufuluma amayumba nga bakondo kubanga ogenda kugula bindaazi ku dduuka lya mutoolo mujja bbulwako abaganza nze mbabuulidde omanyize bwentyo bwenjogera ne muntu alira ddala ng'omuntu atalina magezi abaana abatawulira era wali balina gana amasero ge bateeka ku mitwe ne babeera ng'abeewagise zambuleera mbasaasidde nnyo naye bannanga abasajja obwenzi bwaki lwaki bannange temusiima olwali olina omukyala mulungi alina byonna naye lwaki osigala oyenda munnange Victor Kamenyo ate mulowooza omukyala omulala atamukubidde nga bali ku live ne mukyala we Ruthi banaye ka video nkayina mu maaso wano we bateetutte oba Luusi waatanobye lowooza alina obalulala bannanga abasajja nga mujoga naye kiki embeera mwagala olina omukyala akuzaalidde omwana naye naye era okyanunooza abakyala b'ebbali oli otya ndi bulungi badde wanne mukyala wange nafunamu obuteesigangana oma erinnya lye eryokubiri gwani Ruthi ki n'abaweesi kyekyo anti olinza sinze katongo ongambye Farida ate kati Ruth agirawa mu Farida wange Ruth oli Farida ojeeko waki yajeeko ati goyo ye Fatuma yesu wagambye Fatuma nti lya luzungu Victor, you just get out. No, you just get out. I can't even see you come on. Get out, bro.
So, Ruth, yavuka di Fatuma. And you're laughing. I think I'm laughing, right? Yali Muslim nalokoka. Just go, man. Guys, tuchazeka. Na yule mkataja mai musiru. Kati abantu abagala okubeera abasiraamu ne balokoka. Ogambye yenna abaweza. Kati webalenyo kati n'abaweza afuuse ddi Ruthi. Anti ulira. Akale lwaki tomugambye si gwe Fatuma? Lwaki tolyogedde lya Fatuma? Anti Fatuma naye erya Fatuma yali etuma bwetuumi kubanga yalokoka. Kati bwe yalokoka yali Fatuma ebyaddala naye we yalokoka neetuma Ruth. Ruth omujjukira mu Bible? Ruth mumanyi sister, I know. Namba era anti yoyo anti jjukira Ruth w'omu Bible erinnya yali etuma bwetuumi. Naye gwe nkulabye leero. Yali Fatuma. Tindako nkulabye leero nti munnange sima history ya Ruth. Nti simulabangako, tetwogerangako. Anti mpuliriza. Namba ensi eyo era n'alikyusa neetuma Ruth mu Bible. Yafuna ki? Yafuna like yafuna pastor we yamugamba kyakyusa erinnya neetuma Ruth. So kati Ruth. Amen. Tuli ku TikTok live, sikyo? Bitogeddeko tubyogedde. Sikyo? Sikyo? Yo, wikiri,